Amiina. Njagala obbaaniriza aba cover to cover. Bannange mwebale kuwaayo budde bwa kusharinga kigambo kikulu nnyo owooluganda omukkiriza okubeera ng'ali mu kigambo kya Katonda. Tolina bw'ogenda kubuulira ku Katonda gw'otamanyi. Tolina bw'ogenda mubuulirako. Mu kigambo Mukama osobola mutegeera. Omuntu asobola okujja n'agamba nti nze ndi Yesu, nga yeefudde Yesu, naye w'omu validatingira, w'omutegeerera wano mu kigambo. Wano ffe naawe tulina okwekyekingira. Mbaaniriza nnyo, kanyanirize n'abali ku Facebook, YouTube, ne Twitter ne Instagram. Bannange abooluganda abali eyo, olunaku olwaleero lunaku lwakuna. Tuli mu lulimi lweka, naye ng'oluusi ogenda n'owuliramu ebigambo eby'oluzungu. Nsumba Kabuye weebale nnyo n'abooluganda mwenna ababaddeko nga muwuliriza ekigambo kya Katonda, ate temukoowa mugenda kiddamu second root. Amiina. Tubaaniriza nnyo mwenna mu linnya erya Yesu. Tugenda era okusoma ekigambo kya Katonda nga bulijjo, era mugenda kuggyayo ebitabo byammwe we muwandiika. Omuweereza yenna ayagala okusoma ekigambo kya Katonda n'okiyiga alina okubeera n'ekitabo n'ekkalaamu, nti bw'awandiika ebyawandiikibwa binaddayo n'akola ki? N'abyekebejja, n'agamba nti mwami mubiru kye yabadde atusomesa yabadde agamba ki? N'osobola okukitegeera naawe ng'okyesomedde. Era abali abooluganda muli ku mukutu gwaffe ogwa Back to the Bible Truth. You can go and subscribe, don't forget. Kuliko videos nyingi nnyo, tubadde tuyigiriza emisomo egy'enjawulo egiri okwo gy'osobola okukeberako ng'obadde olina ekibuuzo mu mutima gwo n'okyekinga kiki ekigenda mu maaso ekikwata ku bwa Katonda. Tukyali kuyigiriza okw'omuweereza. Omuweereza ayitibwa atya? Omuntu kiki ekimufuula okubeera omuweereza? Era kye tugendako. Kansabe. Taata, tukwebaza olw'akaseera kano k'otuwadde nga tuzze mu maaso go, ng'omulisa amaaso g'omutima gwaffe okumanya essuubi ly'okuyitako bwe riri, obugagga obw'ekitiibwa obw'obusika bwo bwe buli, Katonda w'ekisa ekingi. Obikkula amaaso gaffe okumanya abo abantu babagenda okuwulira ekigambo olunaku olwaleero. Mukama abawe okutegeera, abo abakyalina obukakanyavu mu kukitegeera. Open their mind to know you, Lord Heavenly Father. Tukwebaza Mukama olw'ekisa kino ky'otuwadde, nti buli kigambo kye tunaawulira okuva wano tetugenda kusigala kye kimu, kubanga kigano ge maanyi. Bwe tusoma ekigambo kye ne tutegeera tuba tumanyi Kristo, era tukwebaza nga tuyita mu linnya ly'Omwana w'omu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda mbaaniriza nnyo nate, amannya n'eddoboozi bampita Godfrey Ssempebwa mu biru. Right now njagala okugenda mu maaso kusomesa ekigambo nga bwe tubadde tukiyiga. Tuli ku muweereza. Omuweereza gwe tuliko, obuweereza n'omuweereza, a believer. Tubadde tujja tuyigiriza, kati tuli ku ndooza kino third part ey'omuweereza. Omukkiriza. Omukkiriza afuuka atya omuweereza? Okubeera ng'aweereza. Omwana wa Katonda yaluwa okufuuka omuweereza? Omwana wa Katonda y'oyo amaze okukkiriza Yesu Kristo, yafuuka omwana wa Katonda. Bw'oba tonnakkiriza Yesu Kristo oli muntu wa Katonda, toli mwana wa Katonda. Nkiddamu abooluganda abandaba era abampuliriza. Omuntu atannalokoka muntu wa Katonda. W'ofuukira omwana wa Katonda ng'omaze okukola ki? Okulokoka. Kati bw'omala okulokoka kitegeeza oweereddwa obuweereza obw'okuleeta abooluganda abalala mu buweereza buno. Amiina. Tewalokolwa bulokolwa kutuula awo kufuna mirembe,
kubeera mu kkanisa myaka 4 myaka 5 naye walokoka Katonda n'akuwa obuweereza okuyita mu Yesu Kristo osobole okutabaganya ye nani ye n'abantu ng'obabuulira ekigambo kya Katonda. Era twasoma mu Bakoliso ekyokubiri, tugenda kusomayo okuva Bakoliso ekyokubiri essula 5 okuva ku nnyo olw'17 n'olw'emmeka n'olw'18. Mukyala Mbiru. Amina abooluganda, mbadde omuntu asobola okwebuuza nti mbyawandiikibwa kiri luddawo ekyo ekifuula omuntu okuba omukkiriza okuba omwana wa Katonda. Bwe tusoma Yokaana essuula esooka, Yokaana enjiri essuula esooka n'olunyiriri olw'12. Oyagala nsome? Okay, kangendewo. Yokaana esooka, Yokaana enjiri. Okay. Yokaana enjiri esooka chapter what? Ano ogambe ki? Yokaana ekisooka. Yokaana chapter esooka sorry. Verse ki? Tandikira ku 11. Yokaana sura 1:11. Najja mu matwale ge, naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, be bakkiriza erinnya lye. Musumba Kabule mpulidde ayogera mu kitabo kya Isaaya nga agamba nti babadde basoma mu kitabo kya Isaaya, kati bali mu Isaaya kubanga bali ku cover to cover Bible ku ntiko. So ati abadde ayogera ku baana nti Isaaya yalangirira nti omulokozi agenda kujja okulokoka, naye n'ayogera nti abo be yayogereramu Abayudaaya abaali ababe tebaamutegeera, naye nti Isaaya alangirira nti abatamumanyi balikola ki? Bali mukkiriza. Kati okukkaatiriza kwekyo, kwongereza kwekyo, bw'oleesa ekigambo ekigamba nti bw'oba tonnakkiriza Katonda oba muntu wa Katonda, omala kumukkiriza n'olyoka ofuuka omwana. Kati okwongereza ku kya Musumba Kabi ekyabadde agamba, tulaba wano Yokaana akyongera okkigaziya obulungi nti yajja mu matwale ge, abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Kitegeeza nti omuntu okufuuka omwana wa Katonda olina kukkiriza Kristo ono. Naye nga Musumba Kabuye bw'akyogedde nti mu Isaaya yalangirira okujja kwa Kristo ono nti buli amukkiriza alifuuka owuwe. Amiina. Kaakati kyova olaba nti twetaaga abantu tubabuulire nga bwe tuli mu buweereza buno obw'okufuula obw'okubategeeza obayita okugenda okukola ki. Bw'omala okulokoka oweebwa omulimu omukulu ogw'okuleeta abantu okumanya Katonda, kubanga abakuwadde obuweereza. Mbagambye tugenda kusomayo mu Bakoliso ekyokubiri. Kangendeyo mu Bakoliso ekyokubiri essula 5 tuve ku lunyolo 17 n'olw'18. Tujja kukkiriyako ndowooza ne wansi nga bwe tugenda, kubanga tulina okumanya ebyawandiikibwa bino. Omuntu bw'ajja okukubuuza, bw'ajja okugamba nti naye ekyo kyawandiikibwawa, toyagala mugamba bugambi nti ndowooza, kubanga toyagala ndowoozayo, oyagala kumanya byawandiikibwa kye bigamba. Agambye mu lw'17 Abakoliso ekyokubiri essula 5 olunyolo 17, omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya. Ebyedda nga biweddewo, laba ng'afuuse muki? Bifuuse bijja. Ebyedda biba biweddewo lwaki? Biba biweddewo olw'okuba olina Kristo. Biba biweddewo olw'okuba olina Kristo mu ggwe.
agambye mu 18 naye byonna bivaani eri Katonda eyatutabaganya. Okwo kwagala eyatutabaganya. Katonda yatutabaganya nga tukyalina mu bibi byaffe, n'atutabaganya naye yekka ku bwa Kristo, n'atuwa okuweereza okw'okutabaganya. Bwe tugenda wano ku 18 agamba, kyova olaba nti bwe tuba tusomesebwa Bayibuli, bano abawandiika Bayibuli batwanguyiriza ne bateekamu essuula, naye zino zaalinga bawandiika buwandiisi nga bwewandikira omuntu ebbaluwa. Agambye naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo, n'atuwa ffe okuweereza okw'okutabaganya nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ekkanisa. Bw'osomawo wagamba kkanisa, nedda, ng'atabaganya ensi, naye yennyini nga tababalira byonoono byabwe, era eyatuteresa ffe ekigambo ky'okutabaganya. Abooluganda abampuliriza, bw'omala okulokoka, Mukama Katonda aba kukwasizza omulimu omukulu ogw'okutabaganya. Abatannaba kumutegeera bamumanye, otya nti ebyo byakuyigiriza nakwasa, naawe osobola obbikola ki? Obbikwasa abalala. Njagala tugendeko mu kyawandiikibwa Timoseewo ng'agamba, Pawulo ng'agamba Timoseewo. Kiri mu Timoseewo ekyokubiri. Timoseewo ekyokubiri muwulire bw'amugamba wano. 2. Tugenda kuva ku lusooka. Kale ggwe mwana wange, beeranga w'amaanyi mu kisa ekiri mu Kristo. Tamugamba kubeera n'amaanyi gakola bintu, amaanyi ag'okutegeera n'okumanya. Era by'owuliranga gye ndi mu bujulirwa abangi, ebyo biteresenga abantu abeesigwa era abalisaanira okuyigiriza naki n'abalala. Abooluganda, ffe bwe tumala okutegeera, abakkiriza nga tumaze okulokoka ne tusomesebwa, luli twabagamba nti essomero erisooka ye kkanisa. Bw'omala okulokoka, ye kkanisa yekusomesa. Twatunula mu Befeso ne tulaba nga anyaze ebirabo n'abiwa bannabbi abasomesa, be basomesa omuntu n'okula mu kigambo, naawe n'olyoka ofuluma ng'otegedde n'otandika okusomesa. Wano Pawulo agamba Timoseewo nti bino byenkubuulira bikwasa abeesigwa, nabo basobole okusomesa. Kati naawe oli mwesigwa, bakugambye okole ki? Osomese. Kyetuvudde tujja twogere ku ky'omuntu omukkiriza okubeera ategedde obuweereza obumuweereddwa, omulimu ogumuweereddwa ogw'okutabaganya. Tugenda kutunula mu byawandiikibwa bingi nnyo. Njagala obeere nga wafunye ekitabo kyo n'ekkalaamu w'ogenda obiwandiika, kubanga nkyabireeta. Tugenda kugenda mu kitabo kya Matayo essuula 16 olunyolo 18 mwe tugenda okukebera. Twagala okulaba Matayo kiki kye yayogerako ku kintu ky'obuweereza. Tugenda mu Matayo 16, Matayo 16, Matayo 16 18 lugamba bwe ruti: nange nkugamba nti ggwe Peetero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno, n'emiryango gy'emagombe tegirigiyinza. N'emiryango ki? Gy'emagombe. Yesu bwe yali ayogera wano teyagamba nzimba ekkanisa, yagamba nti nange
nkugamba nti gwe Peetero ndizimba ekkanisa. Ekkanisa si yaffe, ekkanisa ya Yesu era yagizimba. Ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno. Ekkanisa buddayo mu baasoma theology gye bayita ecclesia ye gwe omukkiriza. Kanisa si kizimbe, kanisa ye gwe omukkiriza. Kyekyo lwaki akuyita ekkanisa is a called person, gwe yayitayo ng'amaze okulokoka. Mukyala Mubiro. Okwongereza ku ekyo Amatayo awandiise ng'agamba ati nti Yesu n'agamba nti gwe Peetero, nange ndizimba ekkanisa ku yange. N'agamba Peetero nti kuggwe ku lwazi kwe ndizimba ekkanisa, gwe Peetero ku lwazi kwe ndizimba ekkanisa, n'emiryango gy'emagombe tegigenda kugiyinza. Amakulu gaakyo agamba Peetero nti kubanga bw'ova waggulu w'ennyiriri eziri waggulu w'olw'18 yababuuza ng'abagamba nti abantu bampita ki eyo? Ne bamugamba abayigiri, yali abuuze 12, ne bamugamba nti abalala bakuyita nabbi oli, abalala bakuyita nabbi oli, abalala bakuyita nabbi Eriya. Kati kuboka kubabuuza nti mmwe naye mmwe mumpita mutya? Kati Peetero addamu n'agamba nti gwe Kristo, omwana wa Katonda. Yesu amugamba nti tekikubikkuliddwa mubiri na musaayi, naye wabula Kitange yakikubikkulidde. Era kyava amugamba nti kuggwe kwe nazimba eki, ku lwazi gwe kwe ndizimba ekkanisa, n'emiryango gy'emagombe tekigenda giyinza. Amakulu gaakyo nti kukutegeera kwofunye, kukubikkulirwa kyekiri kyoleese ekya Pawulo ng'agamba Timoseewo nti beeranga n'amaanyi. Amaanyi, Oluganda lugambye amaanyi, naye amaanyi kiba kitegeeza obeeranga n'okutegeera, beeranga n'okumanya mu Katonda, osobole ebintu bino bye nkusomesezza okubisomesa abalala. Kati wano Yesu agamba Peetero nti kuggwe kwe nzimba ekkanisa. Ye Peetero ye yali ekkanisa eyasooka okubikkulirwa obwakatonda kyeki. Kati amaze okumwebikkulira, amaze okumweriviiringira nti ye Kristo. Ebyandikwa bano bitutegeeza nga bw'okinyonyodde nti ekkanisa si kyekizimbe. Ekkanisa ye gwe omuntu, kubanga kuggwe ekkanisa kino ekizimbe tewali bw'oyinza kiteeka mu bwongo bulowooza, naye obwongo buli mu muntu. Kati ebiseera ebisinga bwe tuba tusoma Bayibuli tuba tulina okumanya ebigambo bino amakulu gaabyo bitegeeza ki. Ekyo kituyamba nga abakkiriza okutegeera ki kye twakkiriza n'okutugaziyiriza obugagga bw'ekisa bwa Katonda buno bwe buli. Nti bw'aba ayise omukkiriza ye kkanisa, omukkiriza amuyiseeyo okumujja mu nsi okujja eri Katonda. Era buno bwe bulokozi obututwala mu buweereza. Amiina, weebale nnyo. Obulokozi obututwala mu buweereza. Kati bw'omala okulokoka oba oweereddwa omulimu ogw'okukola ki? Oba bw'olokoka toddawo okutuula butuuzi, nedda, oba oweereddwa omulimu. Manya nti bw'olokoka oba ovudde mu kizikiza ng'ozze mu kitangaala nga ggwe omulokole. Naye kati tutunula tulabe omuweereza ajja atya okubeera omuweereza. Twagala kugeraageranya abaweereza abaali mu ndagaano enkadde, engeri gye baamanyaamu Katonda okuyita mu buweereza buno obwali bubaweereddwa, n'omuweereza ow'endagaano empya. Mumanye nti kati ffe tuli baweereza ab'endagaano empya, naye tetukyuka nnyo n'abaweereza ab'endagaano nti ffenna tukkiriza ani? Tukkiriza Kristo. Kati tugenda kutunula mu byawandiikibwa, twagala tulabe abasajja ba Katonda mu ndagaano enkadde baafuna batya okuyitibwa.
abasajja mu ndagaano enkadde okuyitibwa kwabwe kwali nnyo okwebikolwa, kwali nnyo okwekuwulira amaloboozi, senses, okw'obusimu obuli mu mibiri gyabwe, okumanya Katonda ono. Kati byebintu bye tugenda okutunuulira mu byawandiikibwa, ze examples ze tugenda okulaba nga tusoma ebyawandiikibwa, kubanga baawuliranga amaloboozi, baalabanga omuti egikutte omuliro, baalinanga blazing serpents, baalinanga ng'ebyo mu kutegeera ng'ate baagala okunnyonnyola abantu bategeere Katonda mwe baayitanga mu Kyambiru nti abaweereza b'endagaano enkadde Katonda bwe yali atandika olugendo olw'okununula omwana w'omuntu, okuva omwana w'omuntu mu lubereberye esooka n'eyokubiri, nti ensi yali eteredde nga buli kimu kitambula bulungi. Naye bwe tuyingira mu ssuula ey'okusatu ey'olubereberye tulaba nga omuntu akoze atya? Omuntu agudde ku mulamwa tatuukiriza ekyo Katonda kye yali amwagaza. Ne tulaba nti okuva awo Katonda atandika okutambula olugendo lw'okununula omuntu. Naye ng'ate omuntu ono agenda asebengeekerera, kubanga omwoyo wa Katonda eyali amutabaganya ne Katonda yali amaze okuvaawo. Kati ng'omuntu ono asigadde ku bubwe, tumulaba atandika okugenda nga akola ebitasaana, abula. Ava ku mulamu, avira ddala ku mulamu, aviridde ddala ku mulamu, agenda akola. Tumulaba awo mu ssuula ey'okuna tulaba Kayini atta munne, kwe gatulaba ebigenda bibeerawo. Kati ekibi kigenda kyeyongera mu ndowooza y'omwana w'omuntu. Kati Katonda n'atandika okutambula olugendo okweyolesa eri ab'ebiro ebyo eby'endagaano enkadde. Naye jjukira nti omwoyo wa Katonda yagwanga bugwi ku bantu bano. Teyatuulanga mu bo nga ffe olwaleero muffe. So yagwanga bugwi ku bantu. Kati olw'okuba nti baali bantu bandowooza awatali mwoyo abaluŋŋamya. So kati mu kutegeera kwabwe ebintu byabwe babitegeeranga basinganga nnyo okutegeerera mu birooto, mu kwolesebwa, mu maloboozi, mu bintu ebiriwo ebikwatibwako. Ebintu ebyo ne oyiro. Amafuta ag'okusiigibwa ago kati byebintu ze experience ze baalinanga ezaalaganga obwakatonda, naye baalinanga okukkiriza mu ekyo kye balabyewo, ekyo ekibabiriddwa oba ekyo ekiba inspirinze, baalina okukkiriza kubanga oyo yali Katonda. Baalina okukkiriza obwakatonda obwo obuli mu Kristo obuleeta ekisiikirize kye baalabanga, okutuukiriza eno mu ndagaano empya, okutuukiriza kwa Kristo okujja. Kakati twagala tulabe wano mu Bebbulaniya essuula 8 olunywa olwokutaano, tulabe Musa yafunamu okwolesebwa mu bisiikirize. Agambe bw'ati, gabe Bebbulaniya Hebrews munana lwaki nataddeko baluumi luli Abebbulaniya lindako Abebbulaniya 8 sura ya 5. abaweereza ebyefaananyiriza ekisiikirize eky'ebyo eby'omu ggulu, nga Musa bwe yabuulirwa Katonda bwe yali ng'agenda okukola eweema, kubanga ayogera nti tolemenga kukola byonna ng'ekyokulabirako bwe kiri kyewalagibwa ku lusozi. Kati Musa abaweereza, kanjiddemu abaweereza Hebrew 8 essuula ya 8 olunywa lwakutaano. Abaweereza ab'ebifaananyi n'ekisiikirize eby'omu ggulu, nga Musa bwe yabuulirwa Katonda, Katonda
bwe yali ng'agenda okukola weema kubanga ayogera nti tolemenga kukola byonna ng'ekyokulabirako bwe kiri kye walagirwa ku lusozi. Musa mu kutegeera Katonda ano bamulagidde akole ki? Azimbe weema, naye bagimugambye agizimbe nga bwe mesegi we bagimuwawa ku lusozi. Musa ategeera bw'atyo Katonda mu kukola ki? Mu kugondera ekyo ekimugambiddwa. Kyova olaba nti mu kisiikirize ayogedde nti era mu kisiikirize ekyo akola mu kutegeera. Katwagala tulabe olunyiriri olulala nalwo lwongera tukola ki? Kutulaga. Bulongera kutulaga engeri gye baali bategeeramu. Abaluumi essula 8 olunyiriri olwokutaano. Abaluumi 8 kubanga abagoberera omubiri balowooza byaki? Bya mubiri, naye abagoberera omwoyo balowooza byaki? Bya mwoyo. Kati ffe tuli baaki? Tetuli ba mubiri, tuli ba mwoyo. Abagoberera eby'omubiri, abakkiriza b'endagaano enkadde baali nnyo mu by'omubiri, mu by'okkwatako. Newankubadde si bonna bonna abaali tebakoze eki? Baali bakkiriza ekyo kye bawulidde okuva eri Katonda. Mukyala Mbiru yabagambye nti mwoyo wa Katonda yajjanga n'abagwako n'ayogera n'avaawo. Kati advantage omukisa gwe tulina nti Kristo atuula mu ffe. Tetukoowoola nti mwoyo omutukuvu jangu essaawa ya kaakano ngweko ontuuleko, leero mwoyo omutukuvu nkukoowoola. Omukisa gwe tuyina weebaza n'ogamba nkwebaza mwoyo omutukuvu, nkwebaza olw'ekisa kyo, nkwebaza olw'obulungi bwo, kubanga omanyi nti ali mu ggwe, akolera mu ggwe. Tweyongere okulaba ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Kuva, Exodus, okuva essula ya 25 olunyiriri olwana. Okuva e Misiri, si we bagamba? Olwo lwali lugendo lwa kuvawa? Okuva e Misiri. Okuva essula 25 olunyiriri lwana lugamba bwe ruti. Tugendewo, bino byonna byawandiikibwa birungi eri omwoyo gwo nti bikuwa okutegeera. Era weekuumenga ebikole mu ngeri yaabyo gye walagibwa ku lusozi. Era weekuume ebikole mu ngeri yaabyo gye walagibwa ku lusozi. Oluganda lusome bulungi osobole okugjayo amakulu gaalwo. So okusomaawo lugamba lutya? Sirina Luganda naye nga kigamba nti tunula olabe. Tunula olabe. Kati nanti gwe osoma Bayibuli ndala nange nsaba nsoma. Naye soma Oluganda lubeere nga lutegeerekeka. Ogamba ekitabo kisebo. Okuva 25. Okuva weegendereza ebikole mu ngeri ekulagiddwa ku lusozi. Bwegamba 25 olunyiriri lwakumeka? Lwana. Weegendereza ebikole mu ngeri yaabyo. Bayibuli era weekuume obikole mu ngeri yaabyo gye walagibwa ku lusozi. Si kye ŋŋambye? Biri biragiro bye bamugamba. Kubanga tuva ku Lwomunaana olugamba nti bano nti Musa yalinga kyakulabira yaweerezanga
nga byaweereza ebyekyokulabirako ebyekisiikiriza ebyeggulu kye baali bamuwadde tekyali ekintu ekiriwo ekyomubuliwo naye kyali ekisiikirize ebintu bye baamuwa bino okukola bye baamulagira okukola tabanako bino byali yali kisiikirize ekyo ekigenda okubeera ekisiikirize ekyoyo agenda okujja kubanga bonna baalaganga ki baalaganga Kristo kati wano tuba tuleeta omuweereza ow'omu ndagaano enkadde engeri gye yayitibwangamu n'egye yalabangamu ebintu nti omwoyo wa Mukama bwe yajjanga ku ye yamwolesanga yamulaganga oba yamubuuliranga ekyokukola kati ye mu kutegeera kwe olw'okuba omwoyo wa Katonda teyalingawo ngaffe ow'olwaleero bwaliwo nti abeera naffe okumunnyonnyola n'okumugaziiriza teyalingawo kati ekyo kye yategeeranga ekyo kye yaleetanga n'alaga audience gy'alimu nti buno bwe bwa Katonda bwe buti bwe bulina okutambula bwe buti bwe bulina okubeera. Amiina. Kati okwo kwe kwali okuyitibwa kwabwe bonga ab'endagaano enkadde naye okuyitibwa kwabwe kwawukana ku kuyitibwa okwaffe okw'endagaano empya. Kati nga tukyeyongera Sister Suzette gyebaleko obaddeko nekyoyagala okwogera? Mbadde njagala kukataliza emphasize ekyo kiganye mu Luganda mukyala mu biru kyadagamba nti ab'endagaano enkadde mu kutegeera Katonda baamutegeera nga bayita mu bintu ebikwatibwako kyovola Musa bwe Mukama bwe yamukyalira n'ayogera naye okuzimba tempo era naye okuyisa obubaka buno mu kibiina yalina obuyisa mu ngeri y'ebintu ebikwatibwako ng'okuzimba yeekaalu. Amiina. Kati twagala tulabe ekyawandiikibwa ekirala ekiri mu bikolwa by'abatume nga bannyonnyola nga Solomoni naye engeri mu kutegeera kye yategeeramu ng'agenda okuzimba ki yeekaalu. Ebikolwa by'abatume emeka ssebo? Essuula 7 olunya 47. Essuula 7. Ebikolwa by'abatume essuula 7 olunya 47 lugamba bwe luti naye Sulemaani n'amuzimbira ennyumba. Sulemaani yazimbira Katonda ennyumba bw'atyo bwe yayitamu okutegeera Mukama Katonda. Kati naye bwe yali alaga abantu be yali annyonnyola n'agamba nti ennyumba ya Mukama. Naye mujjukire gye twasomye nti gwe kanisa tanti tuli mu buweereza. Tuli mu buweereza. Nti Mukama kanisa kitegeeza nti Mukama akuyise. Webale nnyo. Era gwe mwatuula. Gwe gwakozesa. Kati mu ndagaano enkadde olw'okuba baali mu kutegeera kuno baali bamanyi nti ekizimbe Katonda mwatuula. Mu ndagaano enkadde okwongerezaako mu ngeri y'okutegeera kwabwe mu Katonda ekiseera ekyo olw'okuba omwoyo wa Katonda teyaliiwo ennaku zonna yabagwangako bugwi. Kati mu kutegeera kwabwe bano abasajja baalina okukkiriza era bwe yabagwangako obugwi bw'atyo oyo gwaba awadde ekintu ekyo n'akitegeera kati engeri y'okukyambuluza eri ekibiina kikitegeere yalina kuba mu ngeri y'abintu bikwatibwako era nabagamba nti ovola Sulemaani Mukama bwe yamugamba nti nzimbira ennyumba Mukama amutumye omuzimbira ennyumba. Laba Sulemaani yazimba ennyumba era buli muntu yenna ne yeewuunya nga Katonda atula mu ndagaano enkadde ebiseera bye yatulanga mu mayumba ago. Amiina. Naye bwe tutegeeza endagaano empya oyinza okuba nga ogamba ye bano babiki bye batugamba twogerawo Yesu Kristo mu ndagaano enkadde yali tannaba kukola ki? Kufa, kuziikibwa na kuzuukira. Kyetuva tugamba endagaano enkadde. Kati bwe twogera endagaano empya tuba tutegeeza nti olwo Yesu Kristo azze mu buliwo afudde aziikiddwa azuukidde kyetutegeeza endagaano empya. Era kanyongereko na kano bwe twogera ku ndagaano enkadde tuba twogera enkolagana Katonda gye yayina n'omwana w'omuntu mu biseera ebyo. Bwe twogera ku ndagaano empya tuba twogera ku nkolagana Katonda gy'alina n'omwana w'omuntu mu kiseera kino. Amiina. Kaakati tugenda n'owulira mu makanisa mwe tubeera oba makanisa amalala nga bagamba
tuzimbe kanisa, tuzimbe nyumba ya Mukama, tuzimbe. Yes, kirungi nnyo okuzimba ennyumba ya Mukama, naye ennyumba ya Mukama esooka gy'olina okuzimba yeruwa? Yeggwe. Olina okwekolamu omulimu ogusooka gwa kulokoka. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa ekyo, kiri mu bikolwa by'abatume essula 7, njagala osome okuva ku 48 n'olwa49. Bikolwa by'abatume essula 7 olunyi 48 paka ku 49. Naye ali waggulu ennyo tatuula mu nnyumba ezaakolebwa n'emikono nga nnabbi bwe yayogera nti eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange. Nnyumba ki gye mulinzimbira bw'ayogera Mukama, oba bifo ki mmwe mwendiwummulira? Tatuula mu nnyumba ezaakolebwa n'emikono gy'abantu. Amiina. Ye Katonda. Bw'osoma ebyawandiikibwa bino bw'oba ddala ng'oyagala kumanya ogguka amaaso n'ofuna n'okutegeera, akugambye nti ye tatuula mu nnyumba zikolebwa n'emikono gy'abantu. Jjo waleese example nga twogera, yagamba nti ngenda okumenya yeekaalu eno nnaku 3. Naawe bw'oteeberezaamu ng'ozze mu buntu, muntu kyamenya yeekaalu mu nnaku 3 gye baazimbira emyaka n'emyaka n'agizimba. Awo oba obifuna mu ndowooza ya buliwo ng'oli kano, awo tosobola kitegeera. Kyova olaba nti tulina okusoma ebyawandiikibwa bino nga tuyitamu eyatuweebwa Kristo, osobole okufuna omwoyo ono okubikkulira. Era yongera n'agamba nti nnyumba ki gye mulinzimbira bw'ayogera Mukama, oba kifo ki mwendiwummulira? Omukono gwange si gwe gwabikola ebyo byonna. Ekitegeeza oba omukono gwe gwabikola ebyo byonna, tewali kye tusobola muzimba, tewali kifo kye tusobola mu containingamu, tewali kifo n'omuteekaawo nti Katonda ali wano bw'ati. Kyova olaba gwe omuntu awuliriza naawe atulaba ku YouTube, Facebook, TikTok, oli wa bbeeyi nnyo, oli w'amaanyi nnyo, oli wa muwendo nnyo, nti Yesu yakufiiririra. Oli kyabbeeyi. Oyinza okuba nga olina by'oyisemu, oba ovudde mu famire nga teyasoma, oba nga njavu nnyo, oba nga yali ndogo nnyo nga nakukyaba kumanyi mwe basezi. Naye bw'omala okutegeera Yesu Kristo akufuula ekyebbeeyi, laba akufudde kiggwa mwatuula oyo Katonda. Twalusomye mu Bakoliso nti ebyedda byonna nga biweetewo, tugenda ne twesiba ku byedda. Naye n'obanga atala okukamba ddala, n'ogamba ate mukyambiro kyagala okwogera. Katonda tosobola mu containinga. Katonda tosobola muteeka mu kifo. Katonda tosobola muteeka mu oiro. Katonda tosobola muteeka mu mazzi. Katonda munene. Agambye nti ye yakola byonna. Ddala. Bw'abanga ye yakola byonna, tosobola muteeka mu eno nnyumba n'ogamba nti Katonda atuula mu nju muno. Naye kati wano tuyize, kye tuyizeewo kiri bwe kiti nti ab'endagaano enkadde baalinanga ebintu, endowooza enkola yaabwe yakolebwanga ku senses zaabwe, ku busimu bwabwe obw'obuntu, bwe baalabanga ne bademonstratinga engeri gye bategeddemu Katonda abantu okuba nti bategera obwa Katonda. Naye kati ffe wano tuyiga nti enkola eyo tekyakolebwa. Tulina enkola kati empya bwe tugenda okweyongera eno mu maaso kye tugenda okulaba nti newankubadde ebizimbe tubirina tubyetaaga. Ebizimbe tubyetaaga kubanga tosobola kukuŋŋaanyiza muntu mu ruumu ng'eno bantu 10, bantu 20, bantu 3, bantu 100. Kyetuva twetaaga ebizimbe weya ffenna bwe tusobola okujja ne tukuŋŋaanira ne tuyiga. Naye ng'ekisingira ddala ennyumba enkulu yeffe kanisa. Tulabye wali nga Yesu agamba Peetero nti kuggwe kwenzimba ki? Ekkanisa. Kuggwe gwe lwazi kwenzimba ki? Ekkanisa. So ekkanisa teyali ekkanisa emanya tewali kizimbe. Peetero teyali kizimbe. Naye okutegeera Peetero kwe yali abikkuliddwa okw'obwa Katonda, ogwo Yesu kwe yali azimbira. Kati naffe olwaleero okutegeera kuno kwe tufunye, Mukama kwayongera okutuzimbira n'otugaziiza tusobole okuyita abalala okudda eri obwa Katonda. Amiina. Abooluganda, tuli ku mulimu gw'obuweereza. Oyitibwa otya okubeera omuweereza?
oyina qualifications olina okuyitamu twagambye nga tusomye ekyawandiikibwa nti kasita omala okulokoka olwo oyitiddwa yeyo qualification gwe ng'omuweereza esooka n'oyigirizibwa then n'ofuluma n'okola ki n'obuulira tolinda kulinda kazindaalo oba kituuti tokirwanira ng'ogenda ng'okola olina kufuluma bweru n'obuulira enjiri gwereeta abantu okola ekituuti essaawa yonna kasooba ng'otegedde yesu kristo ng'obuulira enjiri kaakati twagala okumala okweyongerayo okutegeera engeri abooluganda baganda baffe abali mu ndagaano enkadde gye baategeeramu obuweereza buno nga babayita tugenda kulaba Jacobo engeri gye yategeeramu Yakobo kozi tuli mu Luganda Yakobo lubereberye essula 28 olunyiriri lwa 12 paka ku 16 Suuza waliwo okusoma okunene okuli awo. Amiina Mukama mpadde ekisa olubereberye 28 oba owandiika tandika ku lunyiriri lwa 12 paka ku 16 n'aloota ng'alaba amadaala agasimbiddwa ku ttaka n'entikko yaago ng'etuuka mu ggulu era laba bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakka ku go era laba Mukama ng'ayimiridde waggulu waago n'ayogera nti nze Mukama Katonda wa Ibulayimu jjajjaawo era Katonda wa Isaaka ensi gy'olamiriddeko gy'ogalamiddeko ndigikuwa ggwe n'ezzadde lyo olw'14 n'ezzadde lyo linaabanga enfuufu ey'oku nsi era olibuna obugwanjuba n'ebuvanjuba n'obukiika obwakakkono n'obwa ddyo ne mu ggwe ne mu zzadde lyo ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweererwa omukisa olw'15 olubereberye essuula 28 kati nsoma 15 oba wakatujoyininga era laba nze ndi wamu naawe era naakukuumanga gy'onoogendanga yonna era ndikukomyawo mu nsi eno kubanga siri kuleka okutuusa lwe ndimala okukola bye nkugambyeko olw'16 Yakobo n'azuukuka mu tulo n'ayogera nti mazima Mukama ali mu kifo kino nange mbadde simanyi. Kiki kyetwogerako kiki kyetulaba wano mu ssula esomeddwa tulaba Yakobo afuna encounter naye mu kirooto yakyalibwa yakyalibwa afuna okutegeera ye nga bw'ategeera Katonda bw'olaba mu 16 agambye nti ki olunyiriri olw'16 nti mazima Mukama ali mu kifo kino nange mbadde simanyi kye yakola n'asiiga amafuta okusinziira ku kutegeera kwe Katonda mu biseera ebyo Mukama laba amukyalidde kati mu kutegeeza abantu abalala nti ekifo kino kitukuvu yalina okuteekawo ejjinja n'alitekako n'amafuta kubanga ebiseera ebyo y'engeri gye baali bategeeramu Katonda bw'akola. Amiina. Kaakati gwe owakaseera kano tukyalaba ebyawandiikibwa tugenda mu maaso twagala tumanye omukkiriza ow'endagaano enkadde ayawukana atya n'omukkiriza ayitibwa wali okuyitibwa bwe batyo bayitibwanga mu kwogera mu bisiikirize mu kusiiga amafuta nga tukyeyongerayo tugenda kulaba njagala nsomere essula ya 28 olunyiriri lwa 22 nzijukidde ekyandikwa nga tetunneyongera Jesus is the cornerstone right kati olaba omusajja ono yateekawo ejjinja ebiseera ebyo ng'apointinga Yesu Kristo agenda okujja naye ate kati gwe bw'ofuna okwolesebwa n'oteekawo ejjinja ate ng'olwedde Yesu yajja dda oba olikeo oba tonnategeera bulungi mu Katonda oba olina kyobulamu kati obadde oyagala nsome njagala oddeeyo mu 28 essula 28
olwanyiri lwa 22 okay essula 28 olunyiri lwa 22 lugamba bwe luti lindako katono n'ejjinja lino lyensimbye okuba empagi liriba ennyumba ya Katonda era ku byonna by'onompanga siriremanga kukuwa ggwe ekitundu eky'ekkumi. yeetemye n'okwetema olw'okuba afunye okukyalibwa kwa Katonda agambye nti ejjinja lino lyensimbye bweno yegenda okuba empagi Katonda y'ekkanisa gw'osimbulawo enjiri owulidde kyova olaba zate wano wentegedde nti bw'omala okutegeera Katonda tebakugambanagambe nti waayo oba olina okuwaayo olw'omulimu gwa Kristo. kyova olaba nti abasajja b'endagaano enkadde balina kye tufaananya nti bakkiriza bw'omala okukkiriza nga bw'okyogedde yes gwe wennyini gw'ogamba nti weetamana bwetebi weetaaga okutereeza weetaaga kugamba nti ategira bwoti ono n'asoma Zabuli 95 leeta $95 awo oba ofunye okubikula mukyala abadde alwe nakyagamba bwe tumala okukkiriza kwa Katonda kwagala Katonda bw'ayagadde ensi n'okuwaayo n'awaayo buli amukkiriza aleme okubula naye abeere so obulamu obwo obutaggwaawo bwe tufuna kwe kuba okwagala kwa Katonda okutuula mu ffe nti okwagala kwa Katonda okwo kwe kutuleetera okuwa kwe kutuleetera okukola obutuufu naye bwe tutaba na kwagala kuno oba bwe tutakutegeera bulungi tuba tuweebuuka naye bwe tumala okutegeera kati ono bwe yafuna okwagala kwa Katonda mu ye mu biro ebyo engeri gye yalabisibwamu n'okwetema ne yeetema nti azi buli kye nnafunanga nnamuwanga lwaki lwakwagala kwa Katonda okwo okuyingidde mu ye okwo okulabisiddwa mu ye amiina kati ye wano aga nti wano nze we ŋŋenda okuzimba ennyumba ya Mukama kubanga mu biro ebyo kwe kwali okutegeera amiina era naye ng'asongako ekyo ekigenda okujja bannange mu ndagaano enkadde byali bisuubizo ebisuubizo ebyo kati tukyabirinda nedda ebisuubizo byatuukirira okujjako ekisuubizo ky'okwambazibwa omubiri ogutafa kyekitannatuukirizibwa ekyo kye tulinda n'ekisuubizo kya Yesu Kristo obulamu obutaggwaawo ekyo kyo tukirina bw'olokoka bw'oti straight ng'oweereddwa obulamu obutaggwaawo si ng'ofudde ng'okyassa kati obulamu obutaggwaawo obuyina wano newankubadde ofudde obeera muki mulamu emirembe gyonna tugenda okulaba tukyalaba bagiyita batya examples okufa kwe guno omubiri gwe twambadde gwe gufa naye omwoyo gusigala mulamu ogwo gwe mwoyo ogubeerera emirembe n'emirembe bwe gukkiriza Kristo gubeerera emirembe n'emirembe era bw'okkiriza omwoyo aba alokoddwa nga wakubeerera mirembe na mirembe. Amiina. Tuli kuba abaganda baffe ab'endagaano enkadde betuliko betulaba ebyokulabirako ngeri ki gye baategeramu Katonda okubayita maloboozi twagambye tugendagenda mu Samwiri ekisooka essula 3 olunyiri 9 n'olw'10 ekisooka ekya Samwiri essula 3 kisoma bwe kiti olunyiri 9 Eri kyeyava agamba Samwiri nti genda weebake awo olunaatuuka bw'anaaba akuyise onooyanukula nti yogera mukama wange kubanga omuddu we awulira. Awo Samwiri n'agenda ne yeebaka mu kifo kye olw'10. Awo Mukama n'ajja n'ayita ng'olulala nti Samwiri, Samwiri. Awo Samwiri n'addamu nti yogera kubanga omuddu wo awulira. Bayita Samwiri awulira muki? Awulira ddoboozi. Ate bwe batutuma tulina kwogera ki? Era tulina kukozesa ddoboozi. Kati wano baawuliranga mu ddoboozi bwe bayita Eri agamba Samwiri genda weebake. Naye luli yayitanga n'amubuuza ye kikyasituka n'agamba obadde tompise. N'amugamba nti sinnakuyita. N'amugamba nti ddayo okole ki? Weebake. Bwe bakuyita gamba nti ki? Mpulira omuddu wange.
yogera obadde nnoonya ekigambo badde nkulaba okiyina mu luzungu naye mu Luganda nga kibuze kati amuyita eddoboozi lulaga okutegeera ne communication eyaliwo nga bwe kyali mu mirembe egyo. Kati twagala okutunuulira mu mulembe gw'enjiri gye bayita the gospels ogw'enjiri nga tonnagendayo tumale okulaba nti tuli ku ndagaano enkadde we baayitibwa. Kati omuntu omu atabadde musomi wa bayibuli eri mu biseera ebyo ye yali kabona ng'oba ye yali omusumba w'ekkanisa era essaawa eyo nga Samwiri muvubuka muto azze bamuyigiriza ebyobuweereza. Sajja tuyeebase awulidde eddoboozi n'alowooza nti musumba we eri yamuyise. Kati naye ne eri naye yali tali bulu olw'okuba omwoyo yabagwangako bugwi naye olw'okuba webamuga nti owa nkuyise sikutegeddeyo webakontawaanya olw'okuba omwoyo yabagwako bugwi bwe yamala okukigiranga nti omwana ono yandibanga Katonda amuyita guno aŋŋambi guno gwakubiri nti eri amuyita n'amugamba kati ddayo weebake olwo kati okutegeera mujjukire ongeri gye baategeerangamu Katonda naga nti kati bwakuyita mugambe nti mpulira ssebo owuli ekyo agamba. Amiina. Mu communication zaabwe zaalinga mukukwatako mukuwulira mu kusiiga amafuta kanzireyo kweka emabega naye olw'okuba kati tutegedde mulimu ebintu ebyakolebwanga mu ndagaano enkadde nga Yesu amaze okujja mu kusoma ebyawandiikibwa ne tubikkulibwa tutegeera nga tetukyabikola naye kikutwalira okutegeera okubeera ng'okola ekyo n'okusoma bayibuli. Kati njagala tusome ebyawandiikibwa ebyawula omuntu okutegeera. Tugenda ndowooza kusomayo ekyawandiikibwa kimu kubanga essaawa yii nedduse. Ebyawula omukkiriza ayitibwa mu ndagaano empya mu njiri ennya n'endagaano enkadde kubanga zino enjiri nnya si ndagaano mpya. Tugendagenda mu Matayo essuula akiwulidde obulungi nga gwe gusoose okuwulira ayinza okwewuunya. Enjiri ennya zino kyongerezebwako kibayita extension ebe ekyongerezebwa ku ndagaano enkadde nti wano Yesu olwo azze ayambadde omubiri Katonda azze gye tuli ayambadde omubiri azze okutuukiriza ekisuubizo kye baatusuubiza. Kati kwe kuno bano enjiri ennya zino eza Matayo, Mako, Luka ne Yokaana be bagenda okututegeeza bye baalaba bye baawulira ebyakolebwa kati n'engeri gye okuyitibwa okwayitibwa mu biro ebyo naffe tulyoke tube nti essaawa ya leero tuyitibwa. Lwaki enjiri ennya tugamba nti ndagaano nyongerezeko ku nkadde? Lwakuba endagaano empya etandika Yesu amaze okukola ki? Okufa, okuyiwa omusaayi. Ekyo kye kikifuula endagaano empya. Kati tugende mu maaso. Matayo 10:1. Matayo essuula 10 olunyiri olusooka. Awo Yesu n'ayita abayigirizwa be 12 n'abawa obuyinza ku myoyo emibi n'okuwonyanga endwadde zonna n'obunafu bwonna. Yesu amaze okulonda 12 abayise abawadde obuyinza obwo. Kitegeeza bwe bamala okuyita akuwa obuyinza kati ate waweebwa obuyinza mu kiseera kino ky'oyitamu. Wali Yesu yajja mu mubiri n'abawa obuyinza naye wano obuyinza buli mu ggwe. Kasita omala okulokoka eyo Yesu tweyitaawe tolinda gamba nti ate Mukama mpa obuyinza njagala obuyinza mujala mbiro baddagala kwogera nti wano bwe yali mu mubiri nga waali bano batuwa obujulizi kubanga be bajulirwa abaali naye yabayita mu buntu gye tuyita incarnation nti mu buntu yabawa obuyinza kati ffe olwaleero obuyinza tubuweebwa mu mwoyo tulina obuyinza obugoba emizimu obusabira abalwadde ne bawona era tulina obuyinza obufuluma okubuulira enjiri okutabaganya abantu. Okwongerezaako ekyo
nti Yesu Kristo ono we yali nga yakajja ng'abasomesa mu buntu yabalaganga ki ekigenda okubeerawo ng'avuddewo. Kaakati ate bano bo Bamatayo baamulabako, kati ate ffe abataamulabako wabula Bamatayo baatuwulira enjiri eno gye tusoma tubiraba nga baatujulirwa ti bannaye Kristo nno yakola ki bino byati we yakola. Kaakati ate Katonda mwene bw'amala okufa agambye bw'amala okuyita takuleka nti akuyise buyisi, akuwa ebisaanyizo byebiriwa g'emaanyi. Amaanyi gano ogalina okugoba buli mmandwa bitambo nyabulezi, amaanyi ogalina okwogera ennimi, amaanyi gano ogalina okukyusa embeera yo. Yeno si gye tulimu luno olulimi lutonzi ng'oyogera tolinda ate kulaba Nnabbi Suzette ajja alyoka akuteekayo ku mikono. Nedda, nze we nnajjira nga gwe naawe olina kye wakozeeko ekisingawo. Genda maaso. Tuli kuweereza, omuweereza. Gwani omuweereza? Olinda kumala kuva kuki? Olinda kumala kuyira mafuta bagakusiige? Nedda. Bw'obanga omaze okulokoka n'osomesebwa oweereddwa misioni ey'okuweereza. Omulimu omukyala wabadde alina kyayongerezaawo. Obuweereza gwe tuliko era nga tugenda okumaliriza olunaku olwaleero. Njagala obbagamba abooluganda, gwe yakkiriza Kristo oli muweereza. Tolinda kulinda katuuti, tolinda kulinda kujja ku back to the Bible truth oyogere ku buweereza obwo bw'okuwadde. Oyinza okuba ng'olina omukadde mu njuuyo naye nga tomubuulirangako ku buweereza buno Mukama bwe yakuwa ke kaseera. Kati tukuzaamu amaanyi. Pawulo agambye Timoseewo nti bino byenkuyigiriza ng'obiwulira genda obikwasa abeesigwa abalala nabo abanaayigiriza abalala. Timoseewo ekyokubiri 2:2. Bane nyongereza mwembi mukyogeddeko ekya Suzette agambye amaanyi. Twakyogeddeko dda nti amaanyi kitegeeza sigana amaanyi agakuba ebigoba agakola kya amaanyi kwe kutegeera obwa Katonda bwe bukola. Nti bw'ofuluma bw'osanga abalwadde n'otegeera omuntu mulwadde ng'omanya waliwo ekimunyigiriza kitalina kumunyigiriza y'endwadde ng'egyo ogigoba. Bw'osanga abalina obwetaavu bw'oba olina ng'obawa ng'obasabira ate bafune nabo okutegeera bakole ekirala. So geemaanyi ago nti amaanyi kwe kutegeera obwa Katonda bwe bukola. Amaanyi kwe kutegeera obwa Katonda bwe bukola, omwoyo wa Katonda ng'akolera mu ggwe. Obuweereza tebuli just ku katuuti kyoba olindeba obeere n'ekibiina ky'abantu 100 osobola okuweereza ng'oli mukyala mufumbo obwo obuweereza oweereza bbaawo, omwami omufumbo obwo obuweereza oweereza abaana bo ne mukyala wo. Emirimu gye tugenda buweereza oli bbaluwa esomebwa gwe ng'akutegedde Kristo. No attitude. Yeah. Amiina. Amiina. Twagala obbebaza olunaku olwaleero era tubaaniriza nnyo nti ne wiiki ejja tujja kubeera era n'okusomesa kwe kumu tukyagenda mu maaso. Twagala abantu ba Katonda mutegeere si kumanya bumanya n'okoma, si kulokoka bulokosi n'okomaawo. Twagala mutegeere Kristo we yabafiirira olw'ebibi byaffe. Amiina. Abawa omukisa. Mukama abawa omukisa mwenna abali ku cyber face tusanyusa obalaba. Sister Nasimbwa, Reverend Mama Zebia, Mama Kubeerwa, Kijanju Samuel, oba erinnya lisomye bulungi munsaasire mba ndisomye bubi n'abalala ne Debulansiyo. Mukama abatuweera omukisa nate katwebaze Katonda. Tulyoke tubaagaliza ne weekend ennungi budde bwokya mugezeeko okubanga munywa ku mazzi agawerako. Omuleme kubeera dehydrated, emitwe gijja baluma, omutwe gukuluma si lwakuba nti teweebase bulungi naye obutanywa mazzi nakyo kikola. Kati nywa ku mazzi eyo yonna gy'oli oba nywa ku kicaayi ekirimu entangawuzi. Kale katusabe. Taata tukwebaza gwe ow'ekisa, tukusiima tukugulumiza. Tuwulidde ekigambo kyo ng'otuyise okubeera omuweereza. Abamu tubadde tutya nga tugamba mama tunaaweereza tya nga tumanyi abali waggulu ku katuuti bokka be baweereza.
ffe tuli eno tutula tuzira omulimu gwaffe gwa kumiinisa bumiinisa naye kati tufunye okutegeera nti naffe tulina obuweereza tunagenda wabweru nga tuli bavumu ne tubuulira enjiri ne tubuulira abantu bano Yesu Kristo kyakola ku musalaba nti nabo yabafiirira nabo bakomewo ku eri okwagala kwa Katonda kwe kusaba kwaffe Mukama nti tuwe okutegeera n'okumanya tukyalinamu okutya oluusi otunulira omuntu n'ogamba oba mutandike ntya mubuulire ntya enjiri Yesu watulekera omwoyo omutukuvu tuwa amagezi we tusobola okusengeka ebigambo byaffe okubuulira abantu bano okujja gy'oli okusinga obasanga nga balina bye bakola ate ne tubalumiriza ne tubagoba okuva eri ekisa kyo tata tukwebaza olw'obulungi bwo tukwebaza olw'abalwadde b'owonyezza tukwebaza olw'abo abakyala abali mu wadde bagenda kuzaala basumulukuka bulungi mu linnya erya Yesu tukwebaza olw'abo abali mu lockdown abatalina kyakulya tebamanyi na kyakola naye gwe ateekawo ekkubo awatali kkubo teekawo ekkubo gabirira Mukama ababo babawadde emitwalo 10 abantu abalala tebabawadde kati abantu abalala tebalina kyakulya kwe kusaba kwaffe ayi Yesu nti sindika Mukama Kitange bamalayika abo sindika abantu abategeddwa okukkiriza n'okumanya abantu abalina ekisa ekyo bw'oba okoleramu baleete emmere eri abantu abo abafa enjala mu mayumba gaabwe eri abaana abo abatalina byakulya ayi kabaka abantu balwadde pressure entunnunsi zibaluma anti landiroodi abagoba enkya n'eggulu ng'ate emirimu gyaggwawo golokoka gwe Katonda w'ekisa oteekewo ekkuba awatali kkubo Mukama Katonda w'eggulu n'ensi gabirira gyawo buli bbanja lyonna eribadde eriwo eribatunnunsiza entunnunsi eribaga bagenda mu buliri naye nga tebeebaka nga balowooza bagamba bannange enkya tunaabeerawo tutya Mukama watugamba tewatuwa mwoyo wakweraliikirira newankubadde okutya tulangirira emirembe gya Katonda okubeera eri obulamu bw'abantu bano tulangirira emirembe gya Katonda okubeera eri emmeme zaabwe n'ebirowoozo byabwe Mukama biteeke omuyaga gwonna ogubadde kukuŋŋunta guteeke mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi erinnya lyo lyaweebwa obuyinza okusinga amannya gonna mu buli birwadde byonna ebirina obulwadde birina amannya twogera eri buli kirwadde ekibadde kiruma abantu bano emitwe emisujja kookolo siriimu diabetes byonna birina amanya naye bigwa wansi w'erinnya lya Yesu Kristo bivunname tubiragira okuvunnama kaakano mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi abaana baffe tebajja kufa kansa abantu baffe tebajja kufa ng'ebiseera byabwe tebinnatuuka mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi obwongo obubadde bwagala okutabuka tebutabuke mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi oteekawo ekkuba awatali kkubo gwe Katonda ow'ekisa labanga ogumya emitima eri abo abadde bafiiriddwako abantu baabwe ebiwoobe bifuuse ebiwoobe amaziga agafuusa amaziga naye gwe Katonda ow'ekisa Mukama Kitange muggwe mwe twekweka muggwe mwe twerabira muggwe mwe tutambulira Mukama mu biseera bino nga teri n'omu asobola tuyamba gwe wekka gw'osobola otuyamba Mukama gumya buli maka agafiiriddwako abantu baabwe gumya buli maka gonna agafiiriddwako bamaama ne bataata gumya buli maka gonna agafiiriddwako omwami n'omukyala gumya buli bannamwandu bassemwandu aba orphans enfunzi kagwe Katonda w'enfunzi gwe Katonda gwe bba wa bannamwandu Mukama gabirira right now mu buli mbeera yonna bwe badde beebakanga beekanga nga bawulira amaloboozi agoogera Mukama Kitange ogasirisa kaakano mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi tubasumulula mu buli njegere zonna ezibadde zisibiddwa mu linnya erya Yesu Kristo Tata tukwebaza kubanga obonyeza abantu bo abaana baffe tubasabira abavubuka tebakyasoma tebajja kuyigamiza emibi nga bali waka mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi leka ekigambo kya Katonda kikolere bubbo ayi Yesu tukwebaza kubanga okikola tetusobola kuvaawo nga tetusabidde gavumenti tusookera wano kuwe tutuula mu kitebe ekya Amerika kabaka abakaka nga tuleeta Biden ne Kamala n'abantu be bonna babeera nabo mu White House Mukama tubateeka mu mikono gyo baluŋŋamye buli we batuula okuteesa eri abatuuze leka Mukama Kitange
omwoyo abalungamye babe nga bafevaringa abantu nga banaabayisa bulungi mu linnya erya Yesu Kristo. Era tusaba n'obulokozi obakyalira mu mimeme zaabwe mu maka gaabwe mu kutegeera bakutegeerere ddala ayi Yesu. Tusaba obulokozi okuyingira mu Amerika nate era ne Uganda. Tusabira abakulembeze baayo nga Kaguta ye pulezidenti ne bonna abamuddirira Mukama, abasirikale, abapoliisi bonna Mukama tubateeka mu mikono gyo. Leka omwoyo omutukuvu baba batudde nabo omwoyo omutukuvu abalungamye ayi Yesu. Leka ekigambo kyekiramu kitambulire mu bo. Leka obulokozi butwale bibeere mu mitima gyabwe ayi Yesu Katonda w'eggulu n'ensi. Tiwe banaatuula okuteesa baleme kwekkusa bokka wabula nabo batunuulire abantu bano abatalina mirimu kiki banaalya ensi eneetambula etya. Tukwebaza ayi Mukama nti obwakatonda bwe bufuga e Uganda mu linnya erya Yesu Kristo tusabye. Amina, amina, amina. Remember, Jesus is still in full control. Amina. Subscribe.